Yes, baby. Yep. Robert. Ulikayo. Good day. Uli utya? Nebulungi. Niba naye chupa tojumuzaako wansi. Ate njumuzo wasana okupozi gwogikwati. Zate nawe sinywa mwenge okimanyi. Ulaga kuwa? Ngenda mu katale gula mmere. Kusaawa zino. Leka nawe obudde bukyali. Leka nawe najja essaawa mmeka eyo. Naye ngenda fumba mmere nyangu. So, olina ssente mmeka? Robbi nampadde emitwalo 2. Mitwalo 2? Amanyi kyoba okola? Ninamuka ekizibu nyambisako 5,000 tujja laba mu maaso. Obadde otya mpadde za ggula mmere? Nina ekizibu kinyagala okumaliriza mpaka 5,000 ojja kutetenkanya. Olina kizibu ki? Ebyabasajja nawe tebyogerekeka. Robert ebyo ebizibu by'otayogera. Omanyi naawe yeta ku ssente. Kale Robert. Simanyi zirimu. Nedda tezirimu. Kyokka bambi nandikwadde naye olaba mulamu Robbi nangambe ayagala lya bulungi kati wenkuwaako 5 ziba tezigenda kummala. Ekyo kyenneesiga omukazi gwe nnina atetenkanya kasente akatono ate ne tulya bulungi ekyo kyo nkimanyi okisobola. Tola mpaka 5 naawe. Ekizibu ate era nandikwadde naye era mpaddeko 2. Anti mpaka 5,000 yiyize kugumu ekitundu naawe. Irekereta ssente. Kyenje ogenda mujja. Atofa kyenyi njafuna. Takwatire. Neba naye Robert. Ongambe olina ekizibu oyagala ssente ng'ate oyina. Ekizibu kya mitwalo 2. Ekizibu kya mitwalo 2 pecupa yange. Wakimanyi tokwatagana. Sege nene yanzanyi ekizibu. Sege. Robert gwe. Kale kagende njiyize kuzina. Kale ne bibi kisanga agasajja nga bakuyimiza mu kubo ntabuka. Anayo siso. Oli wanyenzeka. Nkimanyi. Nkimanyi. Kale nduza tuneddamu. Yabo balise bakola ki? Abeno. Ngasa nsokulaba. Kalise. Yangu tuyingire. Ku nyumba? Siyingira mu nyumba. Rade. Vedese. Muli mutya. Tuli bulungi. Onkubide essimu waliyo obuzibu. Ebizibu ki? Munnange mbadde njagala. Engeri gye mbeera mu nyumba obwomu. Ennyumba ennemeredde. Mbadde njagala. Osobola okuta omukazi akomewo anyambe. Muze. Omuntu twamuzuula, omuntu wa musango. Yakola musango twamuzuula ne twamusiba n'okusiba. Ate oyagala tumutera akomyewo. Munnange. Ennyumba ey'obwomu naawe ogiraba. Enzimbagalidde. Ennyumba ate ezizo zewozimbyemu. Muno ndi mu nyumba bwomu. Sirina kineyambamu. Njagala okusaba kutuziza omuntu ampa kutuziza simulaba. Naye oba oyagala kunywa amazzi oba omanyi ogenda kweyabaka ekiro. Sinywa amazzi mu giraasi n'oteeka n'ekikopo ne bibeera awo. Mu binika ne bibeera awo n'omanya nti ogenda zikuka ekiro ng'ozinywa amazzi. Olira twamusiba. Era saa yena tunoonya magezi kumutwala mu kooti. Mu kooti? Okitegeera? Eyo talina okudda wano waka. Kati nze Kamaadi omukazi gwe yazza kunza musango. Nze namusonyiwa. Muti musobola kumusonyiwa. Robert. Nze golaba nkooye. Ati obudde okola kyali. Nkooye wedda tuli ewaka ndi mu kulongoosa. Nomulongoosa akyati. Olaba ono mulamula olata? Agenze we naleeta emmotoka y'ebintu. Kati wedda tuli eyo tulongoosa. Bintu ebyakyati ebintu byaleese. Agenze we naleeta ebintu anti okimanyi baatabukamu n'ebbaawe. Kati aleese ebintu agenda abeerera ddala waka. Linda, ng'ani amukkiriza okubeera ewaka? Tugamba tewabitegeddeko. Sinaba okubitegeerako. Kyokka yaleese buleesi bintu kati ate mbaze kubeera ddala waka wano. Basabye ani olukusa lula tasobola okubeera ewaka. Nibatasooka kugamba nze nnyini maka. Wabula bo ne baleeta buleesi ebintu bye batandika kuteeka mu nnyumba. Kasita mulamu Robbi alabika ye yamukkiriza. Robbi naye alina olugezigezi lungi mu katwako. Okitegeera ampisaamu nnyo amaaso kati atandika ati lulata okumuleeta abeere ewaka nga nze simanyi nga gwabiŋŋamba. Tugenda beeranga naye era ndese ebintu maze obiteeka. Nga kummanyiira nnyo ate. Kye ŋŋenda okukola
okiwulira ngenda kukwata lulata mufulumya ennyumba amale okunsaba olukusa olumukkiriza obbeera ewaka then alyoka akomewo ayingize ebintu. Linda lolata si muganda muganda wange anti era waaba muganda weera naye awo wabeera waabo bwe nasooka kuneebuuzaako nze nimbawo olukusa nze atwala agamaka gange nituyinzakira ku makya nosalawo nga gwe weeyagala era ngenda kati kumufulumyayo asabe olukusa. Robert eyo eba nsobi gy'oba okoze nze ngamba musonyiwe kasita muganda we nedda akamanyo ka Robin kakuze nnyo kale kankuleke nze kagende ngula emmere kale bebe kangende mulageko ate kookomyewo kanyanguye rangi kale bebe kibikula mpozi akoze eki yebazibwe ku kyaki taata omanyi bampita Blaza Max omanyi najjako ku gundiyo kati narokoka nakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wange nenfuuka omulokole kati ntambula ku kitundu ku KIRIBEDDA nga nkola ki nga mbuulira ekigambo amawulire amalungi ga Mukama waffe Yesu Kristo. Omanyi ensi eno gye tulimu ensi eno si nnyangu tukola ebibi bingi ne tubeera nga twetise naye emigugu egyo gyonna tewali wogenda gitwala awalala okujjako gukwata omugugugo n'ogukwasa Yesu Kristo. nasemba okulaba ng'owenyegera ate kati byakomawo ate onzijukiza. omanyi ebiseera ebyo nali bubi nnyo nga noonya sente nga nina obuzibu Mukama wange nanyamba Mukama wange Yesu Kristo nanyamba nenfuna sente kati Mukama wange oyo bwe simukolere basiridde z'amaanya. nze ndabanga obufero ba bulinyisizo bulinyisa wava mu kwewenyegeza kati mbuwazze mu Yesu ssebo. narokoka munange narokoka era kyova olaba maama mbadde nsaba naawe okkirize Yesu Kristo ng'omulokozi wo kwatuze naawe ofuuke omulokole. obulokole buyina ennaku mumaze okudibaga abaana b'oku KIRIBEDDA kuno buli kawala konna mukafunzizza ne mukaagala ku bikolobero kwe mutudde. nze ngamba okwerokosa ezo mwakolanga bizinensi eyo bizinensi kukolerayo buyaaye kufuna ssente kuba mukugenda mu masabo mwe bannambe mbwe mudde eno nga mutulimbalimba. anti era kati gw'omusonyiwa naye kati ffe amateeka ffe tomuzulayo omuntu omukyamu omuntu era abeera omuntu omukyamu azisigala nga ziruki omuntu omukyamu era kati ensonga ziri ku amateeka takyali ku mukono gwo. era gavumenti alina kukola gundi yayo emirimu zaayo okukakasa ku abantu mu kitundu omuntu mukyamu asigala mukyamu. oyina abawala abo anti Saluni Maria nebekyo si mwalawo abo bamu atulisiyitayo omuntu omu ajja kuyamba oba nyumba ogiti kale kajje mpitemu omuwala omu ajja nyambe munju ntyamu ekyo kamagezi zenkuwaddemu kubanga uli twamusiba talina okudda wano ku mabega muneego olina okunyamba afande bali njagala kutetenkanya onkuwayo akantu nkuwe osobole okumuteera akomewo oba kutunda kapoloti nkatunde nkuwa ku sente. Muze enji otunda poloti nkuwe ka sente. ekyo tekisoboka muze tezisoboka oli twamusiba ali kugenda mu kkooti badde amanyi nti olina nsonga ekirala kyonkubiddeko simu kyokyo kyokka wonkubiddeko simu ekyo kiritule tekisobola gidda bwe mbadde nsuubira okunyamba ate tonyambye kati naakola ki mukyala wange munzirize akomewo ankuume. nze nekuyambye nnyo okunyonyola kuzula amazima kirikuwa makaago kiki ekigenda ku nyumba gwo naye ate newunyisa ogamba ti tosimye nokusima okuzula amazima kigenda maaso nali okimanyi kigenda maaso. ekyo ekyamazima mwakola bulungi nnyo era mwanyamba nange nemanyi ekituufu gikiri. kati ate saawa zino oyagala yenyini ataddeyo kyo tekisoboka oba bubeeramu waliyo obuzibu okubira simu naye bubeeramu ensonga y'omuwala wo omukazi wo tewayagala ti akomyewo ekyo tekisoboka oba agenda ku kooti kitegere kale oba oli obuzibu onveda kugamba.
Kobyogedde mazima ebyo byaliwo twabikolanga luli ebyo byonna twabikola kituufu naye kati twakula ne tumanya eyatutonda yaani ne tulaba nga bye twali tukola byali bibi nnyo. Nze kyemmanyi ku balokole ndowooza eyo si ddiini mukwano kyemmanyi eyo si ddiini wabula eyo ddiini nkozi ya ssente. Maama oyogeddemu bubi. Sirina bubi bwenjogedde tali kalungi gwolabako omukatuliki agenda yeranga nti owange ekyaki yaffe eri wali jangu osabire ono tebabayita beetwala naye mmwe mugenda kasonda ku kasonda mmwe mubanoonya naye olowooza kyemubala ki mbu kyaki bwekubako bwetyo manya ekiweebwayo kiri mu ngalo bw'osaba ebimu eby'ekkumi manya zino zakuzimba kyaki manya zino zakuyamba baana naye nga byonna pe temubikola mwekkusa mwekka mbuto zammwe bavuga amamotoka gonna gatemyanga muntu bo bazimba mayumba gaabwe nze tolina kyongamba n'amazima go gali nti siri mufere nga mwaba abo boolowooza nze amawulire genkuwa mawulire matuufu aga Mukama waffe Yesu Kristo era siri mwaba abayaaye. Mpozi Yesu asula ku njuzaani taata gabalema okugoberera ennone ezammwe ebyammwe ebyobuwangwa mwasuulawo dda kyovola mukunta mubonaabona muyimba mbu Yesu 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 kumbe munoonya kuferera mu bantu eyo naawe si ddiini eyo bizinensi nze simala gagendamu ebyo taata nze tebankaka oganye okulokoka newadde oganye Mukama waffe Yesu Kristo akwagalira ddala kubanga mu Matayo mu sura ya 16 agamba akwagala nnyo era kyebolaba yakola ki yatuwa omwana we Yesu Kristo namutuwa kennyini tukole ki tukole buli kimu kyonna atuwolekeze n'omusaayi gwe buli kimu tukikole mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amina. Lwaki mpereza buli obufaananyi? Lwaki tewamumba? Obufaananyi? Kandaba oba ninako data. Teka naye wayisanga atalinamu ng'atolinamu. Kandabe wano. Anti omulabi lujuuju wa wano. Akakomyo. Anange, bannange. Kuno okutomera kwennyini. Kulikayo mukulu wange. Kambuuze. Lwaki mpisibwamu amaaso mwene ennyumba? Tuukira ku nsonga. Amaaso biki by'oyogera? Ani musika wa muno mu maka ge? Ate ani abukugjeeko? Ani musajja mu maka muno? Gwe musajja era tulina omulenzi omu mu nnyumba ya mwami Semakula. Obadde ki? Waliwo agambye nti toli. Lwaki ntuuka ebwenkaniddeawo naye mba nga mpisibwamu amaaso buli ddakiika nga buli ekisalibwamu mwene ennyumba nze asembayo okukimanya. Ate kiki? Tuukira ku nsonga bannange. Lwaki buli kimu ekigenda mu nnyumba eno lwekyamala kukiŋŋamba? Yalina okukiŋŋamba okukitegeerako nze. Yagambye ki? Okujja kwa Yoleta okutandika okubeera wano mwakuŋŋambako. Nze obwedda mmanyi oyogera olina n'ebigambo eby'amagezi by'ogenda okuvaamu. Lindako. Tulina kumala kwebuuzaako n'okubeera wano. Mwana atwalagana amaka mu maaso. Ate webalega tutwalira ng'ozunga n'omwenge tolina byogatwala tutusumbuwa naawe. Nabadde mmanyi Lolata okujja wano yali azze kukyala bukyaza amaladde yeewuwe. Mukiwi n'atege nnyina ageesigika gandaga nti yazze kuddayo okubeerera wano. Okiwulira? Okubeera wano sikinamu buzibu kuba omwana wa kitaffe. Okiwulira? Naye ekyokumpisaamu amaaso n'omutaŋŋambako obutasooka kuneebuuzaako wabula gwe n'otuula butuuzi n'osalawo najja natandika okubeera wano. Mazima mu nnyumba ne mbanga kipapula ng'ataliiwo. Kambuuze kitaffe oyo yafa nange nafa. Linda, Lolata okubeera wano ogambye tewali buzibu. Kati musango ki gw'otuvunaana taata? Butasooka kuneebuuzaako ekyo kyekinkaayanyira kyekimbobbya omutwe. Lindako, tukwebuuzeeko mu birabo gy'osiiba oba gy'obeera gye tuba tukwebuulizaako. Ate nsulawa? Aboba osulawo tukulinde paka woonodda ku zoono oyagala essaawa. Maama tukunnyonnyola ennyo gwe omukulu w'awaka Senkulu. Bw'oba osulawa n'okasita baakugambye. Bannange wategedde lwaki otumalako emirembe?
kati wafuna wano obuzibu polisi nejja wano ani gwe bagenda okuvunaana sinze nyini maka muno bwabufunanga abufuna si mwana wa kitaawo mwangambye ko yadde ino okuvaayo ekyo kyekisinga okunnumya totuwozesa kati yazze kola kyokola totusumbuwa tubaleemu amagezi nkuwemu omugugu gw'obusika ngukuwemu nawe ogwetikemu oguwulire nze naggaana okunkuba obusika bwo oba wasikasika bibi obiyambago kambukuwemu wiiki emu olabe mu nnaku bbiri otaabunziriza ekiriwo mwana kati olaba ndi mukola wano iti okitegeera so kakati eno egenda kuba yakabi wali wonna mwana so kakati wano wembaamu bamuzivaibu zange mwana eno ebyenga bikyali awo esafunayo ku kyokulya enjala ennuma ogamba ki ndi bubi nkugulira ekyokulya nzondaba mwana ndalaba nga sitobola kubeera n'abantu babiri kati nze nesobola ogu kyoba omanya kiri ekyo nze mwana jasito nzije ne muzivaibu nze nebeezaawo nzekka ate ne wano njagala okimanya oli mu nsobi oliwo mu nsobi wano naye mbadde mmanyi tuli baawamu tubeera wamu tulina kukwataganira wamu tuli baawamu okuva ddi kyoba otegeera tetuli baawamu mulo essaawa eno kiina kyakulya kye ŋŋenda kugasaganya okitegeera nzija ne muzivaibu ye ekigenigeto yalazeewo kikanigeto avudde wano nga naye mwana kamubala agenze mustabula aŋambye mwana bwoya pulira obwenda bunnyola nemugamba toka weeyiye kati ayisaawo mulo kale mpulayo sente nfune ekyokulya bwe naaba bafunye sente ngenda zikuddeza naye mwana ddemu totegeera kyenjagala omanye okuva olwaleero tetuzigatta nze naawe olaba kati amajja wano ngayina ekyaddala lwelata luli yangatta kubangasa era kakalolata mwana ennaku zino kenkwambeezawo omwana okitegeera era nkayinawo sitobola kugamba nti nsobola okugattako yadde akatono kyemaze okulaba mu maka gano ebyokulya bigenda kutwawula essaawa zino olinamu akasente naye nange busobola okutya ku makya nga nange nyina akasente ate nga nze abaliisa webereremu mwana busitole kyate kati tasibitegeera ndaba mwana muli wanene mu meeting storage olukiiko lwaki sembere limu ate sembere yanyose ekise wange sembere yanyose ekise wange oyagala mubeeramu soka otolaawo mwana bebiyo muzibu ki wuyo mubuuze ne mwana ate otyangalanya sekise wange webereremu boyi wange ke omwana okwesembeza sekise wange mu lutaano wange ate gwe boyi wandibadde tonjakiramu okitegeera sinze buvunaanyizibwa bwa sekisewo era kino njagala okimanye nyawe n'abaŋŋana amajja oyo ali wano mu nsonga abadde agamba ki abadde ayagala byakulya naye mulo takiddamu kati omukwasaganyiza nja kusabula nkugambye takiddamu okunsaba amajja g'okulya amabebi ize amajja gajja essaawa yonna laba kino ndowooza omulabye mukulu talina kyamagezi kyalowooza ate kati atadde namutategeererako ddala zino bye linda kosasula masannyalaze wano olaba wakanula amaaso zezaabuuza nnyonnyola okujjako okunywa omwenge kyamagezi kye kyakyokola ate nga n'omwenge era si kyekyamagezi lobina kankulinda oli noonyayitula mu ntebe ya tatawo ku mukologo yesimanyi nakumanya oba oyifumbye naye kale nedda muganda nze nga nze nsaba onsonyiwe ekigendererwa kyefu tikyadde kyakuyisa mu maaso tusonyiwe gwe tolina buzibu okiwulira gwe n'okubeerawo okuwa tolina buzibu kirungi naye obuzibu bwe mbulina butaŋŋambako tokimanyi wonyiiza nze ne kitaffe emagombe gyalo oba omunyiiziza maama sebo bw'abanga anyiigire ddala kati nedda otegedde n'okwetondera bakwetondedde kola kyokola ng'omuntu omukulu alina obuvunaanyizibwa mu nnyumba muno atusumbuwa oli mu kuzunga buzunzi namwenge tolina kyamagezi kyokola oli mu kutusumbuwa otumalira emirembe kale ekyo kitono nnyo manyi nze omuntu omwangu ennyo nyiiga mangu ate nyeeguluka mangu okiwulya kubanza olaba n'abawala b'enkwana kasita nsuubiza okunsanyusa nga mbadde nnyiize nansuubiza okunsanyusa nga nze nkivaako ekyo nga musonyiwa
ate ndi musajja mukkiriza nnyo ndi wakisa. Kati obwo bwe busiru bw'olina ffe tuli bawala b'okwana olyoka otunyumiza abawala bo oba. Eyo ngiresenga example okitegeera ekyo kitono nnyo kyonna kivuddeko datudde ku kiddako kati nze mukole mutima ongatte munfunirewo obucupa nga 3 oba 2 nze mbasonyiwe naye bannange tuli ku loosi sebo tukuwa omwenge nze mbasonyiwe kuki ngani agukuwa nze sigwine era sijja kugukuwa lwaki otumanyiira ebyo byeweekozakoza nojjala otusebe otutiisetiise era omusika byebiki atusiriwalirako nena baba ayagala kenge mugulire si kinene nnyo ekyo kyakusabye nfudde mbadde mmanyi ate gwe otegeera nammwembi temutegeera ekyo tekiva mu butategeera omwenge mubi mugulireyo obucupa bwakusabye muweyo akatwala okay lindako gwe toli muganda we mugulire abadde asaba mugulire sita muganda we mweba muna mwanyiza dda nawe oba olina sente gwe mpanze nkiveemu nga tanze nkite nze obadde mmanyi osaba ono bwe mbambirimu nze sirinaawo sente senga obadde olinamu sente kyogamba gwe bali badde ongulire nze sirinaawo ze onandigulidde nenkuwa nonywa n'osanyuka bucupa nga bumeka olowooza naye bwandibadde 4 nze sikulinaako buzibu kale kati kikole tuti leka libeere ebbanja woofunya wona nzongadde osasule si wekiri tewali buzibu nja kuwa muganda we ate olaba nze nekibanja mpola nkikkiriza bakuwona lobi nakanyula amaali amanya mutegula mu nsawo njakutegula mu nsawo njala naye bannange wansala kintu gwe mubivi namwenge simubyo tujjeeko amazima mutufu ekyokulya kyembadde ngenza okunona okutegeera yanjibazizza mwana namwana olumu bajja kunkuba amanda gwe mwana gwabikubye ate katemanya kino boyi wange mwana tenze buvunanyizibwa wa sekiseewo omwana badde ndesimali omanyi gyempiki gyeyitiddeeyo mbakubye mutuwa nangamba kandete mwana bebi eryo ddigobe nkisanza omwana nga bali mudizanyiramu nga neiba alyeteeseza kabalaza nendikuba nze obimanya ebyange bya fasafasa kati mbadde njagala mwana olikwasaganye yo nanawe tonyiga bebi yomulo mwana bebi amazima genyini njije wala ya sokulaba nerengera emmere gy'oleese gwe aya mbuti ogironza wali eri wannakatudde nedda ama njikubya mu kiyungu naye nga amazima genyini ama bebi olaba olomuveeko mbadde nkusaba ekintu kimu otetenkanye eddigobeeri enembwa ya lesita teriiko mulo muno toliiko osegeera njagala ofumbe mwana essala eri osegeera bebiyo ize mwana nkimanyi bikalubamu naye ize ono muveeko osegeera ono mu babiloni osegeera bebiyo naye nkubulire olina kuluma ojja kujja nga nze ne lesita twetutte bebi mwana cool down mulo ye emmere ogireese naye enva ziriwa enva lasa mwana olina muka wake ebbiri mwana ya ekebbiri tugende tukwasaganya enva amajja gonga ayina naye kyoba omanya sisobola zikuwa mulo sente naawe mwana tugende tukwasaganya enva mwana biveeko naawe nkisaba nawe kyabbiri oli mulala simanyi owandiika luyimba mulotano ate noyiiti nasokoleta ekyabbiri tukwasaganya enva nti mama wabaana akula eddigobe wali wonna alola ne rasita naye mwana rasita mwana saagala okyankalanye bebiyo sege bebiyo wamwana makyagenda okola kwasaganya essala eryo kasamanda wegali osegera namwana oli kibabiloni mulotano wange oli mu babiloni yennyini muveeko genda oyiye enva otalina makulu wano ngenda kunoonya enva naye bwe zibula ya insurance mwana byebyo tujja kikwasaganya sooka ove kulasita talina makulu wano eno genda oleete enva bebiyo kikwasaganya kummere etalinako omwana mulungi ayakalinga zabu omwana natomera mbwa gasiya kamalatoka mwana okyazunga kamalatoka okugenda bajja kwokya nze wano nekolera itija ngowozambo simabiki ojja kufumba